Chamo dodde. Mapera omwe tuli Laika wasu wazzo olwaliro okulaba nti no ayambako naye okulaba nti no babeerawoko. Tuli ne Sister Matilda era kimu wano olunaku olwaleero tuli anda ye yakwasaganya okulaba nti Laika kyasobodde okuleetayoko kuba naye ndowooza olunaku luli kyalumu nga naye atuuse eyo berabeera bwotyo ne bano baali babbebi. Okay, so tuli wano ku mapera olunaku olwaleero. Laika yasazeewo n'agamba omwaka guno ebintu ebyengera afunye bingi. Abadde mu gundi mu reality music amufulumiza akomyeyo wa manager gye yava n'akomawo naye kati nikaddizeeko naye ku bantu abali mu age emuzaala tukiyita kuba ekyo bukadde okikubi abali mu age emuzaala. So nga Laika tunayogera tugenda kusaba Sister Matilda abeeko kyayogera eri bannamawulire then atubeeko ndoza ne kaprehambo eri home eno ebigikwatako n'abantu abaliwo then oluvannyuma ojja kwogera then hand over then oluvannyuma tujja genda tulambuleko home nga bweri. Before bakulu nga tebanagenda having a lunch with the late not a little bit but further, so kiyinza okutuwaamuko obuzibu okulambula kuba tekijja kuba kirungi nawe naye abaliwo tujja bibakwasa. Then Laika endowooza nga ye omuntu ajja kwogeramuko ne sister oluvannyuma. Yes, tugenda kutandika ne Sister Matilda. Mukafubo akatakkirizibwamu bannamawulire kirasinziira soke tutandike ne Tweyanziza akatisa kano kemutuwadde nga mapeera bakatiyambasiko njagala okwaniriza my sister Laika. Yes, webale kujja mu maka gaffe gano. Amaka gano bagayita mapeera bakatiyambasiko amaka ag'abakadde betulabirira wano. So tutwaniriza mu maka gano muweramu abantu abawera 6 naye totya mulimu n'ab'emyaka gyo naye nga kibaawula kiri kimu nti bo balina obulemu balina engeri gye bateesobolamu bulungi naye nga betulina bonna si bakadde naye bantu bakulu bonna bali above 18 naye nga bano bannamawulire nabaaniriza dda kubanga bazze wano ng'obudde bukyali naye kati mu ngeri enjawulo nyaniriza Laika netujuze nayo bali wano mwebale okulonda amaka gano okulaba nti kunaku olwaleero bakisingidde mujja wano ate mutulabeko naffe tubalabeko ate nebyemutwetikidde omutima ogwo mutima mulungi. Tufuna abantu ab'enjawulo abajja mu maka gano okugabana naffe kye balina ogwo mutima mulungi ate bwe tulabamu abavubuka nga mugwenyigiramu kituwa essuubi nti mu maaso eyo ebintu bijja kuba birungi kubanga mu society tulaba mulimu abantu abatakyafa ku bakadde abatayagala kukaddiwa naye nga tujja kukaddiwa Mukama nga atuwadde ekiramu tujja kukaddiwa tubeerenga bo ate oluusi tusingeko kuba n'omukadde gwe tulina ndowooza asinga obukulu wa myaka 93 ekyo kirabo tetukitya ekirabo ekyokukula n'okukaddiwa kirungi. So amaka gano tulabirira abantu abakadde abalwadde n'abalema era tugayita maka kubanga abantu betulina wano babeerako nabo mu maka gaabwe naye ne bafuna obuzibu oba obutalabirirwa bulungi ne basalawo okubasabira bajje wano era ffe twongera mu maaso omutima ogwo ogw'amaka
nga bwe baali badde ewaabwe nga bafuna ekyokulya, ekyokunywa, ekyokwambala, obujjanjabi, naffe wano tugezaako okulaba nti tubibatuusaako basobole okufuna obulamu obulungi obusinga ku buli gye baava, kubanga abantu abamu betufuna wano famire zaabwe oba abantu baabwe bano bwe bakadde oba bwe balwala bali nga tebakyayagala kumanya ne baba abandoning. Abalala tubafuna oba eyo mu malwaliro ne babasuula mu malwaliro, oba abalala babeera eyo mu byalo naye nga tewali abafaako. So kakati abantu bwe batyo betufuna mu kifo kino. Ate tubafuna nga bava mu different backgrounds, tetufaayo ku ddiini oba ku ggwanga oba ku kala, ffe ebyo tetubifaako, naye tubaaniriza kasita tulaba nti bakwalifayinga okubeera mu kifo kino. Tubaaniriza ne tubaleeta wano ne tubalabirira. Tubalabirira nga tugambibwako abantu gamu, abantu ab'omutima omulungi abafaayo oba abawulidde ku bwetaavu bw'amaka gamu ne mugamba tujja kujja tubakwatizeeko. Kye kiba kinasoosenga okubeebaza olw'okujja kwammwe ate n'okuleeta bye muleese nga tugenda kubigabanako. Ffe teri wano temujja kutubuuza nti baddoonazi bammwe be bammwe. Mwe baddoonazi baffe bannyabwe ne baseba bakuŋŋaanidde wano, kubanga tuyinza okulowooza ku baddoona abali e Bulaaya naye ojja kuwandiika emyaka giyite 3 ate bakuwe regret. Naye gwe azze n'osalawo nokaka ngende Nalukolongo ate n'oleeta gwe ddoona. Tetujja kutwala budde buwanvu nnyo naye gwozze n'oyagala ekintu ate n'okisapootinga. So mwe baddoonazi baffe twagala okubeebaza ennyo okulaba nti musalawo okugabana n'amaka gano. Nga bwe twayogedde abantu be tulina wano bawerako, naye mwe mubabeezaawo. Tulina wano abantu ab'enjawulo, abamu basobola okutambula abalala tebasobola kutambula. Waliwo abasobola okwogera abalala tebasobola kwogera. Waliwo oli nga buli kimu kyewali badde kati nga gwali wano weerowoozeeko kyonna ky'osobola okwekolera oli tasobola kukyekolera yadde ekimu. Tumuliisa ne tumunaaza ne tumwambaza buli kimu nga bwe twaligambye oba bbebi, kati abo nabo bwe bali. So abantu categories bwe zituuza abantu batubeera nabo wano. Yes. Okay. I want to thank you, Sister Matilda, to even accept for me to come here. You took your time on Boxing Day, netuja wano ku Mapera home. Of course, ekintu ekyakyayote nze nkikola nnyo naye ekirungi olina okikola nga oyagala kuleta impact. So for me, I have my platform. I have really a big following. Nina abantu bangi nga following ate waliwo n'abalala who I inspire. So why not use my platform and use mwena abanamawulire to be able to showcase these homes. Kuba waliwo abantu bangi nga maybe balina sente oba balina different obuyambi, like different ways of helping, naye nga tebamanyi that we have homes, tulinayo abakadde, tulina abantu, all these things. So for me, I felt like it's good to give back. Si kugamba nti nina ebintu bingi oba nina sente nyingi, naye so akozesa what I have, the small I have, but also the platform I have, to be able to showcase what is going on. And of course, nazene team yange Laika's Angels, we did this scouting to make sure we find out what's going on. Ate it's challenging. I'm a Christian and I believe that it's always good to give back. I know you don't have to have a lot to give back, but whatever you can to give back, it's good. It inspires others. So obanga oliawo nga you follow me, obanga omanyi, if you're able to see this, it's good to also come to this home over many other homes and go gaba. Like, it's a good thing to give back because this year I've been grateful and I think it's a good thing. So for me,
what better way to go home and sleep knowing that I've set a smile on the people who are less privileged. Yeah, so I would like to thank Sister Matilda. Omuyimbi, I came late, but I will not do it again. Omuyimbi today, and you welcomed me to your home, and I am sure it will not be the last time. Who will come and be of my support. Yeah, so I think that's it. But I thank you all guys for being here and sparing your time to come here. Yeah. Thank you. Ebintu. Olese kati. Balinga kamera yange. I'm strong. Wese mwaka waffe sole sigala nawe otulabye wano tuli bantu olaba bisolo Na parking. Laika. Laika bakwata kuleni. Look this way. Daba dawali. Okwata ko. Amma bireke. Nakabero. Tusaba okwata. Laika kati dawali wali kwata. Tegedde kya mulese. Bote. Ya tunula mu kamera ono yandibadde wakati. Smelling them. No, mkulu tumuwemu. Checho.